Lawrence Kambugu y'omu ku bazannyi 25 abanjuddwa ttiimu ya Gomba okugizannyira mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Ono nga mu mpaka ez'omwaka oguwedde yayambyeko ttiimu ya Busiro okuwangula empaka zino agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi wabula bagenda kulwana okufiirawo okuwangulira Gomba ekikopo. Ensonga lwaki negase okusaza lya Gomba njagala nange mbeere omu kwabo abagenda osuubirwa okuwangula ekikopo omulundi ogw'omukaaga mbeere nga nange nga bwe nakoze ekyafaayo ku ssaza ly'e Busiro kyovaawo n'abalala ne bakola ki bakolamu. Gomba mu mpaka z'amasaza ga Buganda eri mu kibinja Muganzirwazza ne Busiro, Ssese, Mawokota ne Kabula. Omukolo ogw'okwanjula abazannyi guwadde ku kisaawe ekya PTC e Kabula Soke era omutendesi wa ttiimu eno Felix Sekabuuza agamba abazannyi abateeseteese bulungi okulaba nga batandika n'obuwanguzi ku lw'omukaaga mu mupiira nga bakyazizza Ssese. Ndeeta experience obw'obumanyirivu ku ttiimu eno n'obukugu obw'enjawulo. Tusuubira nti tweteeseteese bulungi, abantu bali mu mbeera nnungi era tusuubira abanagoma nti batusuubira mu tujja sooka olunaku olw'omukaaga tugenda kuzannya omupiira gwaffe ogusooka kampeyini eno guli waka Kabula Soke ku PTC okuyingira 5000 nga tuzannya essaza lya Ssese. Bannagomba mwenna muggweeyo mujje tuwagire ttiimu yaffe nkakasa nga gye tuteeseteese ennungi egenda kuba nga etutuusa ku buwanguzi. Twasemba okuwangula 2-2 ennyontawo eri sizoni 2 nga tetuwangula eno yaffe. Ttiimu y'essaza Gomba yekyasinze okuwangula ekikopo eky'empaka z'amasaza ng'ekirina emirundi 5 wabula nga yasembayo okuwangula ekikopo eky'omwaka ogwa 2020. Otyo omutendesi wa ttiimu